Omugenzi Melan Kagoya ow'emyaka 6 abadde muyizi ku ssomero lya Hope Junior School nga yafuna omusujja n'atwalibwa mu kalwaliro ka Medical Chambers Bweyale gy'abadde afunira obujjanjabi ng'eddagala liyisibwa Misuwa. Dr. Nanyini kalwaliro kano Ronald Mubiro nga mu kiseera kino akwatiddwa poliisi mu statement gy'akoze annyonnyodde nti yakebera Melan n'amuzuulamu omusujja n'ekifuba bw'atyo n'amuwandiikira eddagala era nga yalina kulifuna okumala ennaku 5 nga liyisibwa Misuwa n'amukwasa akaggwali mukube. Taata w'omwana ono Jonathan Wanjala ng'akola safaari annyonnyodde nti omukozi w'awaka ye yamutegeeza nga muwala we bw'alwadde era n'amulagira amutwale ku kalwaliro akafune obujjanjabi. Bamuggyako omusaayi ne batugamba nti alina malaria. Ne batandika treatment. Ku Mande n'agenda ku ssomero n'akola pepa ye. Okusinziira ku Rogers Luketa nga naye wa luganda lwa mugenzi eyatwala omwana mu ddwaliro yababuulidde nti yafuna obulumi bungi nga bamuyisa eddagala Misuwa era n'akaabanya ekitali kya bulijjo. Bwe yamukuba eddagala omwana n'atunuulira omusawo n'amubuuza lwaki ontunuulira engeri gyali omwana omuto ndowooza n'atyamu obanga talina kyasobola kwogera naye ndowooza yawulira obulumi nga bungi. Unfortunately omusawo yayongera osindika eddagala omwana n'akuba ensingo omulundi ogwasooka ku saidi ya left naddamu n'akuba ensingo ku saidi ya right. Awo omwana we yakoma era tetwaddamu kumanya kyekiddako. Agamba nti Kagwa yateeka omwana eyali amaze okufa ku bodaboda n'abalagira okumwongerayo ku ddwaliro eddene Kiryandongo ng'eno gye baakabatemera nti yali assizza ogw'enkomerero. Bwe twatuuka Kiryandongo process yali y'amaanyi nga mpanvu okuyingizaamu omulambo ogwo ate nga jjukira baabagobesa ne bagamba wemba mwagala omuteeka mu mokyale tumuteekeyo. Wemba mwagala genda n'omulambo gamwe mutwale kuba Ekiryandongo tewali muntu yamwatendingako nti oba mukuba empisa oba mukole kino oba muwoye eddagala. Kyokka Dr. Mubiro mu statement gy'akoze ku poliisi ategeezezza nti Kagwa yali amusabye nti ayagala kugenda waabwe mu kyalo ng'afiiriddwa. Tutuuseeko ku ssomero lya Hope Junior School Melan gy'abadde asomera alikulira n'abaako by'alambulula. Adde naye nga akola bulungi yakoma kusemba okujja wano ku Lwokusatu yali alinako kanula naye nga atali bubi nnyo n'akola n'ebibuuzo bye ebyasooka ne bigwa naye okukeera ku Lwokuna ku makya ne tufuna amawulire nti yafudde. Abasawo mu ddwaliro lya Kiryandongo bajja sampolo ku mwana ono ne zitwalibwa e Kampala okwekebejjebwa okuzuula ekituufu ekimusse. Melan aziikiddwa ku kyalo Kiberenge mu disitulikiti ya Kiryandongo. Njaga ndi kunoonya amazima kyavudde ku ki omwana yagenze ng'atambula okubanga kumala okumukuba empiso nakola kusinga nakutuka. Some organized tissues were taken to Kampala State Mortuary where we are waiting for the postmortem report. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.